أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. amatenda majjuvu gasutibwa nago wa kitiibwa jalla jalaaluhu ebyengera n'emirembe bidderi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Obulamu mubusanze mutya batulaba abalungi abatuwuliriza okubeera nti olwaleero bakitiibwa Allah kyatukuumye ku mwaliro gw'ensi nga tukyali mubalamu. Okubeera mubalamu min akbari ni'ma, kimu ku byengero ebinene mwanadamu byatasaanidde kubuusa maaso nti olaba omubaka sallallahu alayhi wasallam olwaleero Jumada al-awwal naku z'omwezi lumu, Jumada al-awwal naku z'omwezi lumu omwaka 1444 hijiriya. Ako kakulu nnyo Musiraamu okuba nti okamanya, kajja kuyambako okumanya ennaku z'omwezi enjeru 13, 14, 15. Ab'ebitiibwa, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala mugirabi. Buli lwembulamu bwe nti bambi tekuba kubulira ddala nti bamba buzeeko wa innama eddunia nga nawe weekuuba naffe netuuba. Nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bamalire ebyetaago byammwe naffe atumalire, atwongere okumanya awamu nammwe, ate atwongere okumanya tukutuusenga bwe kuyina okutuusibwa min gairi tahawili, nga tetukyusizzaamu yadde okwongeramu, kubanga si byaffe. Bw'obikyusiza wano abanajja bajja kutandika obikyusa ng'ate bikuumiddwa okumala emyaka. Right now tuli myaka 1444. Olukumi olumanyi emyaka 1000 nga hadithi bwe yali bwekyali, ekyafaayo bwe kyali bwe kiri, aya bwe yali bwekyali. Wenna atuusa message bambi toyongeramu, tokendeeza, toteekamu masappe olw'ensonga nti obusiraamu bukyatambula paka Allah nanazingako ensi eno. Ffe kufiina batumalira abatukulembera. Kiringa omwana bw'omusomesa Qur'ani ate n'ogimuyisaamu agisomanga bw'ogimusomesezza ne kibanga omumalidde, ate nga naawe sheekhe we yakusomesa Qur'ani naawe yakumalira hakadha. Ne buli lw'onootuuka ku aya n'ogiweta nga byowese bibyo si bye biri wali, n'omwana bw'ajja okubanga bw'asoma. Era osinga n'abaganda baffe bangi ng'olulimi lwakyama hatta ne mu ssala nga lwakyama, kakyama amamera tekagolola mu bukulu. So twasembayo ne topiki yaffe, agenda okuwasa alina kweteekateeka atya, agenda okuwasa biki byasaanidde okulaba ku kyafaayo kye twalaba kitajja kumaliriza olwaleero okusinziira ku budde, olw'ensonga tuli mu budde bwa jjuma obusembedde. Agenda okuwasa yali badde akola atya? Okuwasa omubaka sallallahu alaihi wasallam yakusomesaako mu hadithi ya Jabiri ne hadithi endala ya Ibn Mas'udi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ng'agamba atya: ya ma'ashara shabab, abanga abavubuka, man istata'a minkum alba, afunye obusobozi mu mmwe, falyatazawwaj, afune omubeezi. Lwaki? Fa innahu, mazima okuwasa, aghaddu lilbasar, kukakkanya amaaso, wa ahsanu lilfarji, ne kulongoosa n'obwereere. Kukakkanya kutya amaaso nti etteeka liri mu Qur'ani ekitiibwa, wakitiibwa Allah nga atukubiriza tubeere nga tukakkanya amaaso gaffe bwetuba nga tutuuse awali ebitonde ebikazi. N'ebitonde ebikazi nabyo bwe bityo bikakkanya amaaso gaabyo
so si kutunula ddiimu maaso go ne gasisinkana n'ag'omukyala ate n'omulemezaamu. Okubayo limu erikakasa nti oyo omukyala n'ojjayo. Kategerekese? Idhan barakallahu fikum, olw'ensonga nti kullu ulaika anhum mas'ula. Allah wakubitubuuzaako ebiyungo, abuuze emikono, baani bewawanga emikono ng'obakwatamu. Ye mukyala ow'oweeka? Oyo gwe wasoma naye, oyo nno gwe wasoma naye tokkirizibwa mukwasa mu ngalo zo, waakiri bakuba omusumaali mu kifo kyekyo inki 6 ekuggwere mu mutwe. Bw'oba tokisobola then towaayo ngalo zo. Naam, ne tusiŋŋaana nga hadithi ennyonnyola nti okuwasa kuno kukkakkanya amaaso, yaani omuntu abaako waakuumira amaaso ge, olw'ensonga nti ebitonde ebyo biraba biringa oli bw'anaabeera mu lusuku n'atunulira ettooke lino n'atunulira liri, naye nga gonna sisitimu yaago ogenda okugalya gawaatibwa buwaatibwa ne gasaaniikibwa ne gafumbibwa. Ye fomula, kateriyo fomula ndala. Kyatono gwenfunye ow'e Bulaaya lwakuba bwati bonna amatooke gawaatibwa buwaatibwa ne gasaaniikibwa, era okugajjiisa olina gateeka ku muliro ne gatokota. Namala okutokota n'olyoka omanya nti kati eddakiika oba essaawa ziweze, n'ojjako n'onyiga emmere eba eyidde. Hakadha yensi okukkakkanya amaaso gofunawo gakkakkanyiza ng'owasizza. Wa ahsanu lilfarji, era okuwasa kuno kukuuma obwereere. Kaifiya ti omuddu bw'abanga mufumbo alina omukalo gwe taseerwa, ayanguwa mangu okuyita ku bano abamukanulidde amaaso, abeeyambazza enkunamyo n'abayitako olw'ensonga alinayo ekkula lye nga we yakomye okubega w'alina okutandikira. Ne bano abakanudde amaaso mu makubo baba bezeebeze dda, ogenda kusiŋŋana nga balina obuzibu abakyalya ebiryemu, balina obuzibu abakyalya ebiryemu. Nkulabula wenna akyazunza ekigambo ky'obwenzi, kino kikulu nakijje mu kunoonyereza kwange, ng'omusajja anyumiza senga n'abitutuusaako, andi ne hadithi bwe zityo bwe zitambula. An Abi Hurairata radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, omusajja anyumiza senga bakulanye mu myaka, n'amugamba nti ffe bwe twafunanga ebisiraani ng'ebizibu bikususseeko, bwatuukanga ew'omusawo ng'akugamba ngenda kukukolako bwenti ne bwenti, naye eddagala lingenda okukuwa ogenda kweyambulira ebisiraani bino ng'obyeyambulira mwana muwala oba mu mukyala yenna gw'onooba okwanye, mulemereko mpaka lwe munaatuuka ku kikolwa. Naye kasita akkiriza ne weegatta naye, omulundi gumu tomuddiranga ng'olumanya omweyambululiddemu. Naba gwe akyalumba ekigambo ky'obwenzi, bw'ogenda okusisinkana gwe beeyambululiddemu jjo ng'azunza agasiraani ge, ogenda ogatomere. Koze ezambi lya bwenzi, otomedde agasiraani. Kuba hakka ebyo gyebiri olina okusiŋŋana nga yakoze emikolo gye mu masaŋŋanzira neeyambululira awo. Abamu balekawo ensimbi, abazironze n'akuulita nakyo. Naam, kati nabwe kityo ojja kwesiŋŋana gwe akyazunza obwenzi, esobola okugwa ku mwana muwala nga baakimwambululiddemu, n'omumata mulungi atya. Kuba n'oli gwe bagamba nti genda weeyambulira ekintu kyo, alwana nnyo okufuba okulaba ng'ateekamu ensimbi kireme omumuddibako, kasita bamukwasa bappa nga yegatta naye, bimuga nti oyo tomuddira abadan. Lwaki? Omaze emikolo gyo, eyo nkola y'abakiriku. Bavubuka abali mu nsi nga bakyatambuza obwenzi, ojja kwesiŋŋana nti obwenzi obwo oyinza obufunamu bino wammanga, n'ojja ogwa ku gusiraani nga guli mwana muwala n'ogumusoggolamu n'okuuliita nagwo, genda okulaba nnaku 2 oli mu makomera. Ebizibu nga bitandika okwesombolerako, kino kivaawo kino kiddawo, kino kivaawo kino kiddawo.
ngera bulaba nti kyebayita al khasra abaganda mwe bajja ekigambo kisiraani. Khasra kitegeeza kikufaafuaganirwa ebyo tobirumbagana. Noonya amakubo nabbi sallallahu alaihi wasallam ge yalaga. Tunkahu almar'a nga bwe yatunnyonnyola alayhi salatu wassalam, tunkahu almar'a al-arba'i, mukyala wasibwa lwa nsonga nnya. Lijamaliha, kulw'obulungi bwe. Mulungi kaalaala lindako okusalawo. Walinasabiha, kulwa famire mwava. Oli musajja mu Somaali nti onoosobola omutoolo, kalica yaabwe sigisobola. Ali n'omutoolo naye atamu Omusomaali. Lwaki? Buli bamu balina bannaabe bye babatamwako. Kyovula nga omusoga yali wasizza musoga, omuwarabu awase muwarabu, bwe basobolegana. Omusomaali ku Musomaali, wahakadha. Lwaki? Nti obubumbwa bwabwe bwe butyo Allah bwe yabutonda. Bajja kuvaana ogenda owase Omunyarwanda ku lw'ebyo by'onooba omwagaddeko. Ate omulala agaye nti zibanana Omunyarwanda yannema. Lwaki? Balya nnyo, baagala ebintu bya bbeeyi. Wahakadha. Kati buli muntu al usra, famire, omuntu mwava kikulu. Obulungi famire. Namba 3, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazzaako emmaali. Mukyala ayinza okuba ayina emmaali. Sanze mwana muwala akoze kakozewo kaweze, yezimbira dda amaka ge, yeevuga, ayina emmaali, atikkula bw'atikka. Atuuse time ayagala musajja, tomuyisaako maaso. Naam, ensonga ey'okuna nabbi gye yawa sallallahu alaihi wasallama walidiiniha, era omukyala awasibwa ku lwa ddiini. N'akomaawo sallallahu alaihi wasallama nedda, yagamba fadhfaru bidhaati ddiini tarubat yadaaka. Kati nno siima omukyala ono ku bino byonna ebina, musiimeko ddiini, emikono gyo tegijja kusaabaana ttaka. Bakaalala bangi babawasizza, olwaleero bali bweru, era nga buli omu agaa nti alhamdulillah amaze. Awo omwana nga yalungiwa, kati anaaba akyanoonya ati genda okuyita enzungu za myezi 2 nti baayawukanye. Kikyabaawukanyiza, balina ensonga zaabwe. Nabbi ziyalaba olubereberye sallallahu alaihi wasallam, ogenda okuteeka ku mmeezi ensonga ezaawukanya bakaalala bano nga buntu buli mu mayina, ng'omuntu abakuba na ddiini yalibadde asobola okugumiikiriza. Kati na mukwano gwange yabadde awo jjo nga mpitiramu, naŋŋamba oba abasajja baagala ki? Ng'ekyamazima mwana muwala mulungi, tannaba kuba nti akutuka nga bwaligee nti omukyala akutuse, tannakutuka. Kyasobola okuzaalira abaana 15-20. Naye nga omusajja gwaliko akasente bwe kafunika, ate atunula mashariki n'amagaribi, akyalaba abalungi. Era sitole gye nnina ng'eri mu maka ga mukwano gwange omu, Allah akunyweza akusaasire, naye muva nnyo muwuguka, ne muva ku sisitimu oba ne muva ku bigambo by'abakyala. Bw'omala okufuna mukyala wo, kiba kitegeeza ofunye mukwano gwo ow'omunda. Lwaki omukweka password? Lwaki omukweka ebyama ebituuseewo? Oguze poloti osirise, ndagaano eri mu mannya ga fulaani, ogitereseza waagundi. Byo byowulira nti omusajja olwafudde abalina ebyapa bye ne bakola ki? Ne babulawo. Ono omukyala ali mu nnyumba baabimukweka, oyo taba mukwano gwo, taba mukwano gwo. Gwe bayita mukwano gwo nga mukyala wo, yoyo gw'obulira ebyama. Tuguze kapoloti kaakano, tuguze emmotoka yiino eri mu mannya fulaani fulaani, wahakadha. N'omusajja abeera ne mukyala we bambi ne bakola riziki Allah n'agibawa. Bamala ogibawa, baguze ebidduka, bazimbye amaka, baguze bino. Mukyala amugamba ti mwami, kakkanya amaaso go, abaana obazadde obalabye, betaaga okusoma. Kikyonoonya mu bamaama abo balaba nti balina ebizibu nga biri byenkoonyeeko, balina emitima. Allah okutuuka okuba nti bwe yali ategeeza aba ummeeno enkwe za shayitaani, yagamba inna kaida shayitaanu kaana dhaifa,
enkwe za sitaani nnafu, mutya ya bwerere enkwe zaayo nnafu. Temalaako bw'olemerako obulungi ogimegga, eyagala nnyo omunafu akoowa amangu, naye buli lw'olemerako n'olemerako newekwata ku makubo Allah ge yakuwa n'omubaka sallama ge yatusomesa, wekanga omazeeko. Naam, bwe yatuuka ku bakyala yagamba atya, inna kaida kunna azim, abange enkwe z'abakyala nga nnene. Yakozesa azimu tetera kukozesebwa mu bintu bya bulijjo, ojja gisiŋŋaana nti ekigambo azim Allah yakijjangayo nga yeeyogerako mu bitendo bye. Azim naye bwe yatuuka ku bakyala wallahi yakijjayo. Kulaga ki? Nti omukyala baba maliridde ku pulaani yonna tayinza kukulema. Baba yakupangidde olukwe toyinza musimattuka. Kyala abuliridde bbaawe munnange kakkana, tetukozeewo kano tusobole okukakuuma, abaana baffe basobole okukasanga. Abange abazadde basobole okuteekateeka ebyobugagga nga babadde balungi nnyo mu sisitimu ya Allah, ngamba ey'okuwa zaka, basaddaasi balungi, baliisa ku mmere. Ebyo nno bye bikuuma emmaali mu abagagga abeewaanawaana n'ensimbi nga temutudde wansi w'abawalimu. Temusuubira nti mujja kugusa emmaali abaana bamwe bagisange. Era osiŋŋaananga omwami olufa bapapa, mukyala nga yeekobana n'abaana, tugabane n'afuuka tugabane. Genda okulaba babuliridde ennaku 3-4 nga buweddewo. So nga ate bwe muba mwekutte ku Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musobola okutambulira mu byobugagga byammwe ebyo nga n'abaana bwe mubatendeka. Mulaba kye tukola kino nti ne bwe tuba tuvudde mu nsi mukisigaleko. Ensonga lwaki tukuumye ebyobugagga, tubadde mu bawi ba zaka, tubadde mu basaddaasi, tubadde mu bayamba misikiini ne baki. Genda okulanga omwana asomye ku ddiini yeetegereza entambula ya mukadde we, era omukadde oluba okuva mu nsi omwana naye n'akwata ekkubo lye limu n'atafaanaganako ng'abali mu suratul kalami. Allah baanyumyako. Mukadde yalinga atambula n'ebyobugagga, bw'atuuka okukungula n'ajjamu n'awa bamisikiini, bambi ng'abaana bazimba ekiwoowoolo. Omukadde olwafa ne beewera, alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskiin. Tetulaba misikiini ajja azunza wano mbw ayagala entende. Wagadaw ala hardin kadirin falamma ra'awha, bambi batuula enkiiko bagobe bamisikiini mu maali omukadde gy'abadde abawa. Allah yabasooka mu nnimiro n'agyokya olw'emitima gyabwe emifu gye baali baleese. Chapter Allah n'agiggala ebyo byobugagga by'omusajja oli. Suratul Qalami ekyafaayo kimwe ekiri. Babayita ba ashabul janna. Naye kati ono mukwano gwe ng'ate mukyala wa mubuulirira, munnange tukuume ebyobugagga bino, abaana baffe basobole obbisanga, bakyali bato. Nkulaba sipiidi gy'onoonyezaamu bamaama nnene. Ate munfuna obubi, omusajja baba afunye ensimbi ng'alina mukyala we omu, takkirizibwa kufuna namba 2. Mulimu lwe kyetaagisa, mulimu lwe kiteetaagisa. Ako kakulu. Ddi lwe kyetaagisa nga twagala okwongera ku baana ng'omukyala ono akooye. Eyo point number 1. Mulimu lwe kyetaagisa okwongera ku musaayi. Musaayi guno guyinza okuba nga munafu, tufunire ate ku musaayi ogw'amaanyi. Maanyi muki? Gusobola okukwata Qur'ani. Maanyi muki? Tusobola okufuna badokita ba injiniya nga bava mu musaayi guno. Era tuyetaaga ne tutula ne munno ne mubala. Aluwa gw'otula naye mukyala akukkiriza omugattako mukyala munne gwolinga atabamanyi. Bingi by'omuleetera n'omugamba kino kiraba, kino kiraba, kino kiraba. Naam. Ate n'otafubutuka bufubutusi, sooka otegeke. Tegeka. Manyi nti otegese munno gw'ogenda okuleeta waanaabeera, tagenda kukosa bano. Kyakubiri okuuma principle. Principle ziriwa?
nti bw'onooba oli eno ogabe ennaku nga za kyenkanyi. Abasajja mulina nnyo akatinko n'akajanja. Olufuna omugole wiiki eno nodda lumu, wiiki bagenda okulaba ng'engoye ozisomba, olwo nooba munna akanda kukugambako. Naye ng'ekyamazima nti abakyala baba n'obujja, naye bukontrolingibwa n'omwami ebbanga lyamala ng'akola balansi, nnaku zigabe 4 ku 4, 3 ku 3. Wabaddewo ensonga eno eguddewo etya, mukyala wo omwalwadde, genda omujjanjabe, ennaku z'omazeeyo zisasule oliwe, sasula oliwe, kijja kukuyambako. Mukwano gwaffe oli nga mmaliza ekyafaayo mbategeeza ebiri mu Rawda Islam Media. Bambi yava ku kubuulirira kwa mukyala we n'apaala n'abakyala, ayagadde ono ayagadde oli. Enkomerero mu abo be yayagala mwe mwali empalakitanyi y'omukyala. Mwagadde yagadde omusukulumya ate mukyala mukulu. Ngera bwe tutera okukola nkola yaffe, kasita omugola ajja tijja. So nga bambi ono omugole akulabiddeku kwono balansinga, wuliriza ono noono muwulirize, tambulira ku busiraamu. Teyabifaako, apadde enkomerero mukyala oli ne bafuna obutakwatagana. Agenda omugaa nti nkutadde ng'oli aganze tebankyawa, osiriwalira ku balala nze tebankyawa, buli koolina ojja kukatunda. Era wallahi fakaana ne kiba sajja natandika okukwata kano akatunze, olwo mukyala we takyamuwuliriza, kanakana akatunze, olwo eddogo limwambadde. Mulijjukire twalisomako, balita sihirul fakru, eddogo eryavuwaza, nga bali kusindikidde. Saba wakitiibwa Allah alikutaasi lireme kusembera yadde ku muliraano gwo. Wabaawo ekikwambala, motoka ya miliyoni 2 osaba 10, osaba 10 oli n'amanya nti ojja mmusalirako ne bakuwa 8, okwata bukwasi. Nyumba ya mitwalo 8, enyumba ya miliyoni nga 8, kayumba katono newe kali wewewo osaba 3. Linaga ndi muwa 25 mba mpita gwa n'odondolwa, nga buli sente gy'okwata ate tulaba nawo ogissa, eyitambula butambuzi n'ekuyitamu. Enkomerero ogenda okuwunzika ng'omukyala kiyagamba nti ojja kutunda buli kamu nga kituukiridde. Ate munnange kumanyi sheetaani nzibu, bw'eba ekulumbagana bw'etyo otandika okutunda ebintu tomanya na kumanya nti oliko ekirwadde. Era munna agenda okugamba munne kino wakoze kyaki, ng'obusungu bw'olina nga yalowooza mbu oli wekka, kumbe oliko agatonda agakwambadde. Idhan twegendereze nnyo abaami naddala nga tulumba namba 2, hadithi gye twakulembeza, eddiini kikulu. Bw'oba n'omukyala ng'alina eddiini ajja kukuumira ku ambulera y'obusiraamu. Munnange nno osuzeeyo ennaku 4, ddayo eri nayo kalakateyo 4. Abakyala mugyeewo akajanja ak'okukubanga amasimu ng'omwami ali eri, n'omukubira ku makya, wazuukuse dda, wasadde dda, oli gwe yasuze naye yadde matayo oba mangadala eno, mbadde nkuzuukusa osaala subuhi, olwo naakuba mu biseera bya fajiri. Kuba amasimu ng'omanyi munna ali eri, n'okuweereza bu message obusoomooza tekinyuma. Singa naawe oli asinze eri nga haja ali eno naye n'atandika obuweereza, haja ali mu kunaaba, essimu nejja n'olabako message, hi sweetheart bannange, bayinza okuba eyo tebakumanyi by'oyagala, nze nkutegeera naye kankulinde lw'onodda. Golozo naaba awulira atya? So buli omu akuuma boundaries ze. Bw'omanya nti omwami yagenze ewa munno, kale yaba akuba amasimu for reason, akuba essimu nga waliwo ensonga. Oba ono okukubira omwami nti omwana alwadde tuweereze ku ssente, oba omukyala okukuba essimu nti ngenda mu ddwaliro tuweereze ku ssente, hakaza ebitasukka nsalosalo za kusoomooza. Rawda Islam Media, kamera gye twagala gaggadde egenda okuba nga esika ebifaananyi n'okubaweereza emisomo. Baganda baffe bakafunako miliyoni 4 n'ekitundu, babuzaayo obukadde 3,500, era nga bakukubiriza osindika akasente ku ssimu zino wammanga 07 6 2 0 0 5
5 eya Airtel 0742 94 99 96 nga ziri mu mami gali wangu bono sindika sente ku simu eyo masha Allah ojja kuba tukoze bulungi. Tulina olugendo lw'abannyinaffe abavubuka abawala abato n'abalenzi abato wano ku Masjid Mandela mu Kikuubo nga tubasisinkanya bafumbiriganwe. Twalaba nti omusajja ayinza okuba nga alina gy'akolera tasobola kufuna budde bunoonya mukyala mutuufu, ne tusalawo okubeera nti tukubiriza abakyala abalina abaana abatuuse bannaddiini mu bawandiise wano mu ofiisi ya Amiri ku Masjid Mandela mu Kikuubo, kiyambeko ababeetaaga obbasisinkana nga si bya kiyaayi. Isilaamu asisinkana omuwala ne bagenda ku musaayi, ebiddiridde ne tuyita abazadde ne bayingirawo ne batandika prosesi ey'okuwoowa n'ebisigadde. Ekyo nno kituyambako omusiraamu alina masijidi emutwala obutagenda ku puroguramu eya TV Bukedda ey'okunoonya ensi yonna neekulaba ne gy'ozaalibwa nti munnaffe ali ku TV anoonya mukyala ng'olinga atalina imaamu wo. So tugamba nedda, era tukola omulimu gwa kansolingi eri abagenda okufumbirwa, tukola omulimu gwa ssenga n'ogwa kkojja. Tusomesa abafumba ababiri, tukikola okulaba nga tubateekateeka omusajja asobole okutuukana ku ddaala amanye nti omukyala bw'abeera olubuto ayoya obuyembe newankubadde nga sizoni si ya buyembe, n'ayoya enseenene newankubadde nga sizoni si ya nseenene, n'asaba ekibumba nga wakyagalidde walina okkiriira. Ebyo bw'oba obitegedde, bw'oba omaze omufuna n'afuna olubuto n'abikusaba, oba oli mu kiraasi. Teweeka mwana, toyomba, gulabe kati enseenene gye ziri, tolabangako nga sizoni y'enseenene teriyo, ng'ate mu bifo ebimu gye ziri. N'otuuka mu bifo ebimu nga baleese obuyembe obuto mu katale, n'ogamba kale bawunduludde bwaki, bambi bubaako bannannyini bwo. Era oyo aba buleese afuna bakasitoma olw'ensonga nti abakyala embuto babeera nazo bayoya buli kye baba beetaaze, ate bw'aba akifunye omutima gutebenkera n'essanyu. N'ekiri mu lubuto ne kitebenkera, so nga omukyala bw'abeera olubuto aba teyeetaaga stress. Ebyo byetaaga okusomesa nga tuli mu kansolingi yaffe, n'omanya nti omukyala bw'anyiiga n'afuna stress n'omwana munda akosebwa. Ebyo byetaaga okusomesa bakijaana abagenda okuwasa n'okumanya nti omukyala ali olubuto tomugezaako mumukuba luyi, yadde okumusooza, yadde omumukuba enkokola, yadde okukubira essimu n'otagiddamu, naddala ng'ogirabye mu busemye mulina bye mwatabuseemu. Stress eyo etambula mu musaayi n'etuuka ku mwana. Kale byonna byetaaga okusomesa generation egenda okuwasa, tubeere nga tutambulira wamu. So si kufubutuka ogenda kuwasa nti owasa ddi nti ku Sande bakutendeseemu nti obadde oyiseewo okwetendeka nti ndi mukulya mulondo na mayirungi, simanyi ndya mulondo na mmwanyi. Ebyo kalaamu faarik tebigasa. Wa innama ebigasa jangu otule wansi w'abasajja abakenkuse mu bufumbo nga awezezza ne mukyala we emyaka egisoba mu 2 experience aba agiina. Manyi omukyala bamukwata batya, ate ebikwatagana n'eddiini tubitambuza tutya nga tuli mu bufumbo. Ebyo nno bono bwanga obitegedde ojja kubanga oyita kasimu kaffe 0702632289. Sajja wattu akyali mu kuvuya n'okutunda ebintu ng'abimalawo, asigadde ku 0 nga tawuliriza mukyala mukulu byagamba. Miranga na biwoobe naye nga akabaate kumala gaffe akuza mukyala atalina ddiini ng'obwesigamiro obw'eddogo, n'akuleka nga byakusanga nabyo mu bungi ng'obikuŋŋaanyiza, n'akuleka ku 0 ng'oli ku ttaka. Inna kaida kunna azim, enkwe z'abakyala nnene, toyinza kumalako nazo. Weekwata eddiini, ojja kusinkana obulamu obuli softi ng'oli mu bufumbo. Mukyala buli lwaba ng'alina eddiini, aya yevaayo, munnange tolaba kino Allah bwe yakyogerako wano n'omubaka sallam wano naye n'aleeta kati gwe olaba otya singa oba okoze bwoti. Haadu tahaabu, muwaŋŋane obulabo, laavu ogenda okulaba ng'eri ku ntikko. Gwe tulaba sitaani bwekubiriza banywanyi baayo, ng'olaba omusajja akwana omukyala n'amuleetera buchipusi, n'amuleetera chipusi chicken, message ako kalanchi, message breakfast, obwo sitaani ebubbe eno. Mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga bwe tugenda okulaba omusomo gwaffe guno oguddako nti agenda okwogereza, ayogereza atya? Gwagenda okwogereza, ogenda kwogereza otya
nga tobuuse ensalo za busiraamu naam ate nga teweyambisiza ddogo kuba mu busiraamu tetuloga bwe tugenda kwogereza ng'abashiriku abasiraamu abeesibye mu busiraamu ng'ate bashiriku olulaba omuwala omulungi kikyakola amusaba ennamba y'essimu olugifuna asindikako bitonde mu kaseera k'okumukubira abaana abawala mwegendereze nnyo genda okulaba nga omusajja olukutta essimu ye olususu ne lukuyiika mubiri ne gwesisiwala ngenda okulaba ebirowoozo omutima nga gutandika kukubira ku musajja oyo gwe waakalaba nnaku bbiri n'otijja bannayinze nemuba temumpooye ŋŋenze kumbe sitaani zeziku bantu bali babasika bagamba bamusika eriyo naye ngaekimusisa eriyo kiki bitonde bye bimutwala mu bufumbo mu byewale twagala obufumbo nga buli ku ddiini abawala temubakuka kufuna basajja bwe mutanaba kwetegereza musajja ava mu famire ki nza okutuukayo ngaewaabwe basezi sooka weetegereze tomulabidde wano mu Kampala nti sooka omwetegereze gyava obujjajjabwe nza okutuukayo masikiini nga yeyakasiramuka tamanyi na swala agenda kukutawaanya Christmas ejje ate abeere ng'awuza tugende wammami gye tuba tugiriira amuganze nasiramuka ate bino biki tanti nange naye nga naawe olaba ate weetegereza omusajja gw'ogenda okufumbirwa eddiini ye yenkana ki nga n'omusajja naye bw'olina okwetegereza mwana muwala eddiini ye yenkana ki bwe muba musiimaganye ebiddako bakansala we bali bakojja abalungi abagenda okubatereeza musajja takoma ku lubega lumu n'ebirala tujja kubanga tubiraba insha allahu tabaraka wa taala barakallahu fikum wa ayyadakum allahu binasrihi saba allah atuwe jamada al awwal omulungi amtuwe baraka zaleeteddemu atutaase obubenje obulimu atutaase ebola atutaase covid-19 atutaase amabanja atutaase obwavu n'obukafiiri allah abawonye endwadde zonna ezibaluma abagulirewo barakaati abagulirewo emikisa egyo gikka n'enkuba ekka na buli kalungi wakitiibwa allah akabawe abataase embeera embi wasalli llahumma ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.